Ku bikujjuko eby'okukuza emyaka 37 Germain Nura ebyali e Kakumiro, Pulezidenti Museveni yategeeza nga bwe yali afunye amawulire nti obukiiko bwa disitulikiti obugaba emirimu tebukyatunuulira bisaanyizo nga kati gyafuuka gya kutunda nga n'abakazi okugifuna mu disitulikiti ezimu balina okuwaayo emibiri gyabwe. Selling local government jobs. I have heard of girls being exploited sexually as bribes for jobs. Get evidence, please, devoted members of the public, and we expunge and roast those pigs. Olwaleero Kaliisoliiso wa gavumenti Beti Kamya ayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire okuwa ekifaananyi ky'embeera eno mu ggwanga. Ono tayawukanye na mukama we n'ategeeza nga bwe kiviiriddeko obuweereza mu zi disitulikiti okufa. Obuzibu bunene nnyo. Ky'oba olaba nti emirimu giregeya, ky'oba olaba nti obuweereza bunafu, ky'oba olaba nti n'obwavu bweyongedde. Ofiisi ya Kaliisoliiso egamba etteeka erissaawo obukiiko buno oba Local Government Act mu kawaayiro 54 liwa bannabyabufuzi obuyinza bungi ekiviiriddeko eby'okugaba emirimu okwetabikamu ebyobufuzi. Akakiiko akagaba emirimu gya gavumenti ka Public Service Commission ke kassaawo omutindo obukiiko bwa disitulikiti obugaba emirimu we bulina okukolera. Kati Kaliisoliiso ayagala enkola ekyusibwemu ng'abakozi abaweebwa emirimu ku disitulikiti bayita mu kusunsulibwa okw'enjawulo okusinga bwe kiri kati. Era tuli mu nteekateeka ez'okutuula kaakati ne Public Service Commission. Oba kyetagisa kukyusa tteeka, tusabe Parliament naye ekole ki ekyuse so that okulonda obukiiko kive mu mukono gwa chairman yekka, wabeewo ennongoosereza esobola okusunsula District Service Commission. Lwakati ekiriwo chairman ya nominating abantu, District Service Commission kyava nominatinga ba campaign managers be oba abaana baabwe abatalina busobozi nabo batuuka mu ntebe kye bava bakola emirimu gy'abakama baabwe ababawa emirimu ne bawa abantu abatasaanidde mirimu. Awadde ekyokulabirako ekya disitulikiti ya Mitooma ng'eno omuwandiisi w'akakiiko akagaba emirimu yasingisibwa omusango gw'obuli bw'enguzi ate akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti y'e Rakai, ofiisi ya Kaliisoliiso yalagira kasattululwe ku nsonga y'emu. Kaliisoliiso alaze nti ofiisi ye yakanoonyereza ku misango egisoba mu 8 mu zi disitulikiti ez'enjawulo era neewa ebiragiro okuli okugobwa ku mirimu n'okuzza ssente eziba zibbiddwa wabula ebiseera ebisinga ebiragiro bino bize binyoomoolwa. Orders zituuka naye teziteekebwa mu nkola olwa corruption n'ebirala. Kye twavudde tuteekawo akakiiko unit gye tuyita follow up unit ng'obuvunaanyizibwa bwako kulondoola biragiro bye tulagidde. Akunze bannayuganda okuvaayo n'amawulire ge balina ku vulugu okugaba emirimu mu zi disitulikiti ez'enjawulo kiyambe ofiisi y'okunoonyereza n'okukwata abeenyigira mu vulugu ono. Otherwise abantu bagamba mutukwatira bumukene twagala kubisabbuleenya naye buli mukene buno bwe bubikkirira bisabbuleenya. Njagala abantu bakimanye, abantu tubasaba mutuwe obujulizi, mutuwe bw'obanga osobola obujulizi ffe tusobola okubunoonyereza naye twagala obujulizi obuyinza okuyimira mu kooti. Ebiriwo biraga nti ku misango 10 egiwaabiddwa ofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti 35 gyokka gye girondoddwa ne gigguka olw'obutabeera na bujulizi buluma bawowaabirwa. Kati ofiisi eno etadde essira mu kutendeka baofiisa baayo abakola okunoonyereza ku ngeri gye bakuŋŋaanyaamu obujulizi. Edward Muhumuza, NTV.